nyamazima malungi omusango gwa luyombo lwa Nuupu na DA Democratic Alliance oba gye waliisa ekiwayo ekirala ekyava mu nze ndi wa NRM naye ndi senior presidential advisor ku nsonga za Greater Masaka. Muli n'ekitundu kino bwe tuyimiridde kati mpitiddwa era n'enkubibwa amasimu mangi nnyo. Honorable Namere jangu yanguwa abanuupu basazeeko poliisi bakizinzeeko bagyetoolodde baagala okuwamba bannamawulire ababagulako emisango. Neŋŋamba kintu nga kyannaku ifujjo nga lingi kangende nange ndabe poliisi gye bawambye naye ŋŋenza okutuuka sirabawo omuntu yenna awambye poliisi nga sirabawo fujjo. Yes, amazima gago gavuddeyo. Omwana muwala Justine Namere agambye nti wandibadde siri muna Nuupu nze ndi muna kibiina kya NRM naye ensonga ezikwata ezirimu Masaka nkola ki nina okubuzibaamu kubanga ndi presidential advisor wa Masaka. Nonno abadde ayogera ku nsonga za Kiryawo Kivumbi, General Gaddafi ne Smart bano abakwatibwa nga babavunaana mbu emisango gye tuwulidde mbu bakuba munamawulire wa NBS mbe Masaka era sawa ne wetwogera emisango bawenemba nazo eyo e Masaka. So baleeteddwa leero mu kooti ebivuddeyo byebyo omukyala akugambye nti yadde nti zino nkayana wakati wa Nuupu ne omukulu amanyiddwa nga oba pate empya Democratic Alliance fenda tumanyi nti ya Mathias Mpuuga so nti be bali emabega w'ebintu ebyo okulabika nga abaana bano babateekako ebisango. Twabadde twebuuza obubadde era twebuuzizayo ne tugamba bakoze ki kumbe nga munnange kwandibanga tukyali wano nga n'ebigenda mu maaso ebyo byomulaba ku kitebe ng'oluusi oyinza okwesanga nga abantu bano aba Democratic Alliance nga babirinamu omukono. Anyway, njogeddeko bwogezi temunkwata bubi naye bwe bityo mwe bitambula nga tweyongerayo. Kino nno sobola kibuusa maaso. Omwana mulenzi eyanekaanise bannange omwana mulenzi ono anekaanise alese abantu bonna kamera nga zimutunulidde neŋŋamba olwanaawona uno aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daïla. Le monde part en couille. Non. J'ai du mal à yagambye nti mutugaana ziri nze kaneekolera ezange. Yagambye nti agikoze mu lubugo era bw'oba oyagala genda okole oda naye nazo mulowooza tebagenda kulumba kitebe. Nga tukyali wano munnange ate munnange babaluseewo olutalo wakati wa Tamale Mirundi Junior ne Juliet Zawede ne Jose Chameleone. Bannange kyabakoze asabudde bali. For long I got been that drama. Temwagala bagambako. Kwa muri bagaga nalabye nanja Samira mu Juliet yali agala kusiba nze Juliet asibe. Manyi what text to prison imigwe sirani mujja mwesiba ku bantu ani amugano kunsiba siriwo naliziruseko mu Uganda njogedde ne kuba nana basiga Zawede mwe muba abantu babawe sente. Don't put my name Mbaya Junior namuyamba goyambeze gwe gwatulanga kwete nze temumanyiranga abafuga kooti mbamanyi abafuga balamuzi abaami babiri n'omukyalo w'amaanyi omu be bafuga judiciary besi gye taliyo mukomera abuliddwa balooya nze temunja Samira. The truth is muleke Chameleone yawone muve malala muve masape bwaba Chameleone bamutwala kujjanja bafuna obujjanja bikigwe adde makage. For how long I got been that drama excitement mwabaletera n'abantu oboogerako mulwadde kyagenda n'asikola shopping owawa omulwadde mumwogerera n'okusinga obulwadde bufuuse bwakwogerera akataago kamuluma leero omunyo gumuluma leero ebibumba bimuluma kiki ekimuluma bakijjanjabe
Nelero amatuka muluma, amaso kamuluma, akatako kamuluma, omunyo gumuluma. What is wrong? Excitement. Abalwadde babeera mu ward. Had tulifena. Oluvanga amazo bogerako nga mudduka mu malwaliro. Mukola appointments mu malwaliro, bwe balabe ti mumulwadde. Naye nga nobadde otiguka. Otiguka up and down ku Snapchat Chameleon tova ku Snap. Olina zawedde mutiguka. Oli bwamala bogerako nga mudduka mukola appointment mu ddwaliro eryamangu. Bano basesa olina mukasa yamaze dde okwaapologizinga kati Junior simanyi oba binagwa bitya bino. Naye ffe wetuli era tujja kubanga tugabawa. Era tujja kubanga tugaba tuusaako. Yonna gye muli, yonna gye musinzidde wano wokka wogafunira. Ate munnange tubadde tukyali awo. Amawulire g'omwana ow'esseete yafa mulowooza tebiranze. Baatugamba nti omwana ono ekyamuse nti mbu yabadde yasiiba nga yeepankirako banne nti ewaffe essente tulina nnyingi era taata wange wemusabira ssente wensabira ssente nti wazimpe era zonna zenjagala tambuuza na kumubuuza njagala zaaki mbu olwakutte essimu n'akubira taata we n'amusaba ssente ti taata we n'azimuuma obukadde 2 ng'omwana kwekweta wabula abazadde b'omwana bawakanyiza ebyo era bagambye nti baagala kusooka kubanga bakwata munnamawulire eya breaking amawulire ago atubuulire ani yamuwa information eyo nti omwana ayogerwako abadde alina n'akawunti eyiye ng'aseevingako ssente eziwerako ezisuukana mu bukadde 2 kati ekiriwo mu ddira essaawa zino era okunoonyereza okuliwo baagala basooke bakwate abafulumya story abaji breaking bababuulire information oyo bwatyo ngali mu narrative eyo bamujjawa kubanga kitegere bo bagamba nti waliwo probably omuntu eyacreatinga narrative eyo n'agiguza amawulire akola diversion kubanga bo bagamba wogamba omwana nti nno yali asaba obukadde 2 you have to provide the proof nti nno obukadde 2 yabusaba either by text either by a phone call bo gye batali receivingangako kati ye taata w'omwana agamba essimu tagifunangako family yaabwe kugenda wulidde tebafunangako any such a claim from the deceased the boy that he was asking for money, and in fact that boy has been even saving money on his account. He has been having almost 2.something money on the account. Okitegeera nti omwana mukugenda even because okusoma kwa kaddamu weeks lozanga 2-3 emabega okitegeera million 2 yandibadde asaba omwana wa sini eyokumeka eyokubiri awulire si malungi era nga bambi kitalo nnyo era kitalo ddala tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano n'okusabira omwana oyo Mukama Katonda amuwe ekiwummula ekirungi n'okumusonyiwa byonna ebyamusoboka byonna nga bigenda mu maaso era nga byeyongerayo. Tukyali ku uniform katudde ku uniform zaffe za NUP abaana bakambwemuko era bawanda muliro bibi bwe kibanga ekyambalo kino ekya National Unity Platform mukyegombi kabonero ak'essimbalala nti naffe tukitembeese bulungi abakitembeeta kakati mu kifuula official kye muba mwambala ffe mutuwe ekyo simple. Yenna ow'amagye awulira ng'oyagala kutta abambadde ekyambalo kya National Unity Platform olw'okuba oyagala okubamalamu amaanyi n'obutooleka buwagizi bwabwe n'obutemanya nti ono wannuupu munnange kakati mmwe mutuwe ekyammwe ffe tubaweemu ekyaffe. Very simple. Tunaagenda okubaddiza ekyammwe nga tumaze okukitukuza ate munaagenda okutuddiza ekyaffe nga mumaze okukigubya kubanga tubamanyi mmwe bwe munaamala okujja mu yunifoomu yaffe mugikomyangawo tuginnyike mu jjiiki tugyewawulire ate mutwale eno gye tuliba tumaze okutukuza era mugikozese nga ffe we tubadde tugikozesa. Tuli oludda oluwabula gavumenti mu mateeka weewaawo tuli oludda oluvuganya gavumenti
kakati mbadde nsaba abamukwata mundu abambala ebyambalo eby'obubombola bye muyita ebyamagye mututwale ng'ekyokulabirako era mutusomeko nti omuntu ayambadde uniform ayina kweyisa atya. In case obadde tomanyi mugaso gwa uniform yo n'ogumanya otya ng'aba uniform ewammwe musiiba mukwata bakazi musiiba musiyaga basajja bannaabwe naye omugaso gwa uniform kukuuma kifaananyi. Okuva lwe kiri nti ekibiina kya NUP kiri legit era kiriwo mu mateeka ng'ate opposite yakyo ya NRM mu bupunze ffenna tulina okubeera ne uniform zaffe buli omu okwawula enkola z'abalala. Era y'ensonga lwaki mmwe uniform yammwe mugikozesa osiyaga abantu mugikozesa okutta abaana b'abantu naye ate ffe uniform yaffe tugisiiga ekifaananyi ekirungi kubanga turepresenti nze kirowoozo kiramba naaligambye nti ggwanga ddamba naye turepresenti nze ekirowoozo kiramba y'ensonga lwaki n'omukulembeze ow'okuntikka ayatola yagamba towemuliranga mu yunifoomu yaffe tokolanga ekintu kyonna mu yunifoomu yaffe awulira ng'oyagala kuwemula bibyo ng'obwongo bwo tebusobola kusengejja nti osobola okuwuliziganya nga towemudde jja mu yunifoomu yaffe toteeka mu yunifoomu yaffe. Kakati oga olwanyisa otya yunifoomu naye ng'ate yunifoomu fe abamu yekyatukuumyekuumyeko. Nze yeekolera itongwa nnina obukambwe babuuza abansembereddeko ku ki kyensobola okukola naye eki kyankuumye ye uniform ya National Unity Platform. Kambabuulire nga mbabbirako ng'atategedde okubaawo kwa uniform ya National Unity Platform kuyamba mmwe kubanga etufuga ggwe kuba akafaananyi nga yeekolera omukambwe bw'ati ayogera ng'ameze ensalosalo mu ffeesi eziringa eziyitamu amazzi nga tayina wonna wagwa. Era nga byonna bigenda mu maaso ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti yabange Commander 11 temumulaba nti Commander 1 gyali okuwamba abaana muwambemu ye. Bakikiziba kutabaana ba foot soldiers mani Commander 002 foot soldiers 001 aliwa osoka basoka ne balowooza nti bojjawo omuyima gente zisaasaana bagenda okulaba ekyo kigaanyi kane batandika kujjawo ate nakyo kigaanyi kuba tebasobola kumalayo nebabuuza bafuusoja bebaliwa mwagala bamanye bafuusoja bebali. Asante sana. Yongeza tena. Zivugiddewa zino. Tezivugiddewa naona. Tifena tuli bafuusoja ate kutuwekeyo. Awo wasinzidde n'ayanukula General Lweso eyeekokoddemu abaana baamuvuma ennyo ne bamumalamu nsa embo bamumazeemu ensa. Bannange bino ebintu bikola mwalabyeko Nalweyiso ng'avaayo ng'anyalise tenamulabye bikola mubabuze otulo mubalemese bano abantu abawamba abantu baffe tubamanyi. The international community already knows and we've already written to them wanting to sanction murderers like James Birungi, the head of defense intelligence and whatever. Then there's Damolira Christopher, he's a murderer himself. Never na abantu nabo bemanya abawamba abantu mubamanyi mubalalise mbajeyo muba profiling enseba manye ekyalo gyava n'ekyaki gyasabira n'abantu be bonna enseba amanye bweba tolina kyosobola mugamba wakiri jjajja bajja mugamba mwanange lwaki otuswaza kannange bandabisiza kubanze nazaala omutemu. Expose them, that's the only way you can fight back. Byonna nga bigenda mu maaso nze ndiwo okubanga nga kutuusako era nga gakuwa omwana agambye nti ba MOP ba NRM kakutwaleyo owulire. Owange ngamba gwe omubaka wa NRM
tosoma byafaayo, toyagala bwagazi, oba gwe muli olaba nti eggwanga Uganda lyatandika na regimu ya NRM era kwe ligenda okukoma. NRM weetali eggwanga Uganda teligenda kubaawo. Era eggwanga Uganda lyatandikawo ku mulembe gwa General Museveni, ku mulembe gwa NRM. Kubanga nze sikitegeera amateeka olwaleero ge muli mu kubaga, ge muli mu kukola, nga kagenda kwongera okuumira nakyemalira wa kuno mu buyinza n'okulwana abo abagezaako mugamba nti owange eggwanga lisebengerera likkirira mu nnyanga, owange nnyuka dewaka genda olabirira abazzukulu, genda otuleko mu nte ezo. Mmwe mulowooza nti eno gavumenti ya NRM egenda kubeera weebeerewo, kubanga ne mu byafaayo tetunnasomako rise and rise. Ebyafaayo tusoma rise and fall. Mmwe abatalaba nti eno gavumenti etuuse ku ssira erya foolo, kubanga tekyalina buganzi mu bantu. Mutemuzadde ku baana, mukale mumba temwerowoozezaako, temulowoozezza ku baana nti amateeka gano ge muli mu kuyisa olwaleero gabafevalinga naye enkya bugenda kutya ng'ate gakwata mmwe. Sikitegeera. Olwaleero mutudde bukuukuulu, musazeewo mukwate mu ssemateeka, muggyemu akawaayiro akakugira paalamenti y'eggwanga okukola amateeka agagezaako okusazaamu ekyo ekyasalibwawo kooti ensukkulu mu Supreme Court. Mwagala okukomyawo kooti manso ewozesa abantu ba bulijjo, kubanga ekigendererwa si kya bannamagye, ekigendererwa ky'abantu ba bulijjo, kubanga mukimanyi bulungi abawoomya omutwe mu kubamaamulako mu kubajjako bantu ba bulijjo abakozesa rights zaabwe ezo ezibaweebwa ssemateeka yennyini gwe mwabaga mu 95. Olwaleero abavubuka 2,000 abakalamoja be bawozesebwa mu kakooti maaso ako bali mu kuvundira mu makomera ag'enjawulo. Naye ng'olwaleero abo basiviliani abakalamoja babadde n'amamundu gaabwe kubanga balunzi ba nte. Ekyo kimanyikiddwa n'omwana omuto. Babadde tebazikozesa nti mu kubba bantu. Naye mubabbyeko amagana gaabwe, ebyobugagga byabwe mubibba, gwe mukwata kakooti maaso kubanga mumanyi mmwe bajulizi, mmwe bawozesa, mmwe basazi. Kino olwaleero lwaki mutya nnyo kooti za bulijjo zino ze mwakeera ku makya ne muteekawo, ne mwagala muteekewo kakangalu kooti akammwe kawozesa abantu ba bulijjo. Bwana Amuson Obuwa, njagala okujjukiza Grace Ibingira mu 1962 ebiseera ebyo yali minisita wa justice. Gavumenti ya Milton Obote eyali prime minister ebiseera yaleeta ennongoosereza mu ssemateeka, oba yaleeta akawaayiro akagamba nti detain and remove of undesirable persons. By that time eyali minisita wa byamateeka Grace Ibingira yawagira akawaayiro kano. However much opposition n'abantu aba bulijjo baali bakawakanyiza, naye Grace Ibingira teyakitegeerako nti mu 1966 Obote agenda kukozesa etteeka lye erimu amukwate ne baminisita abalala 5 abadetaining era abasibe. Amaama Mbabazi mu Poma wano mu 2013 Amaama Mbabazi yawagira act ya Poma ejjako obuyinza abakulembeze ku ludda lw'opposition okuba enkuŋŋaana. Newo obuyinza Uganda Police Force by that time yali IGP Kale Kayihura nti munnabyabufuzi yenna ku ludda lw'opposition alina okusooka okusaba Uganda Police Force okuba olukuŋŋaana, naddala nga lusukka mu bantu 3. Amaama Mbabazi yavaayo n'awagira etteeka lino, teyakimanyaako nti etteeka lye erimu mu 2015 General Kale Kayihura ne Andrew Felix Kaweesi ye bagenda okukozesa okumukwatira erugazi ng'agenda ejjinja. Kakati ndi wano okubategeeza Amuson Obuwa, bino olwaleero bye mugenda okusayininga okukuumira General Museveni mu buyinza n'okutulugunya abantu ba bulijjo, kubanga mukimanye mukitegeere nti eno gavumenti eyina
obusobozi bwonna obukeera ku makya neekwata emmundu n'ezimplantinga mu maka g'omuntu, obukeera ku makya neekwata magazine n'egiplantinga mu maka g'omuntu, obukeera ku makya neekwata uniform y'amagye n'egiplantinga mu maka g'omuntu, nevayo neekugamba ono twamusanze n'ebyambalo ebyefaananyiriza ebyamagye oba twamusanze ne magazine y'emmundu ate nga si munnamagye. Kakati tumutudde mu kooti maaso ne bakwata ne bakasuka eyo gye baagala. How do you guarantee? Nikikaffe tubeesingidde oba nakusanga n'ekyambalo ky'amagye oba nakusanga n'emmundu. Ekibuuzo ekisooka, emmundu zituuka zitya mu bantu ba bulijjo? Era ani azituusa mu bantu? Ani akulembera? Ani akulira zi amuwale? Emmundu zituuka zitya mu bantu ba bulijjo? Mwe kaba kaseera buseera. Gano amateeka ge mukedde ku makya ne mutusaako omukono gugenda kukeera ku makya gabakwata. No wonder ekisaba ni kyennyini kyabayita idiots, kyabayita bakazanyiikirizi. Muli bakazanyiikirizi kubanga olwaleero omutabani waba yennyini abayita bakazanyiikirizi, kitegeeza babakozesa bukozesa nga bupiira. Naye bugenda kukya bino bye muyisa ng'ate nammwe bibafu. Bagamba nti awulira omugezi tamalayo, naye ng'ebintu by'amateeka gano ge bayisa era gajja kukeera nkya nga nabo gakola kituuse nga tulaba abanene bangi abali mu gavumenti those days ne bayisa nga amateeka abamu nga balina kye bakola nga baliko abantu balowooza nti gagenda kukosa bo, bamalirira nga ate oba bafundikira ate nga buli kimu kikutte bo. Oba mujjukira General Tumukunde yamalako ebbanga ng'ali mu nkomi, naye kiteeberezebwa mbu bwe baali bazimba ekkomera ekyo mbu waliwo omuntu gwe yali yeewerera. Bangi tuzze tubala oba mujjukira Maama Mbabazi ebiseera biri nga Prime Minister n'atuuka okulangira abasomesa nti atayagala kukola, in fact yabagamba tajja basasula musaala, tajja bongeza musaala, ate banasanganga nga tebakoze bajja bawumuza bateekewo abalala abaagala okukola. Naye weeyagala ekya president ne babuuza ekibuuzo ekyo byamukalira ku mimwa. Tuzze tulaba ebintu bingi ebibaddewo n'amateeka ge bayisanga, naye obudde ne butuuka nga bo kennyini kati be bakafiiramu. Era na bino buli kimu kirina entandikwa kibeera n'enkomerero yaakyo. So obudde bujja kutuuka nabyo babisange ng'ate amateeka ge bakola nga nabo gabakwata. Oli ku NCK TV bambi nkugamba kimu nti bw'obanga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.